amba kino kisanja tiwali kwebaka. This is a fundamental transition from general to general, whereby Anita wange speaker wange omulungi niye speaker ojeeko ebirala saagala kubeera ng'abalala abamuteekako ebigambo. Mupambanyi oyo yali musomesa wa Mpuuga. Ndabye leero IGG asamonize Mpuuga wange Mpuuga waabwe annange naye Katonda abe bayiseemu kubanga ndabye abakyamuukirira. But Anita Among kyalina kumanya olwaleero President Museveni nga bwe yatuulako ekololo bali mu kulonda kukakasa ngu Anita Among ayitamu. Kyekyo kyennyini kigenda kukolebwa bonaawaliriza ne weesimbawo nga independent bajja kutuula wali. Ekyakolebwa ku Kadaga kijja kusuka ku kikyo. Kubanga Anita Among bwategendereza n'omu palamenti bayinza omujjayo batya. Omanyi ebyaliwo ku nomination ebukeddeya obadde otya mwerabira muli bakujjukiza kubanga bw'anaajemera president kye yamusabye. Goroza president bino tabiraba, babiraba ng'engeri gye tubalizo ninga okyawakanamu wama president jambo nze manyi gwe kagezi munyo mu Africa n'omu nsi yonna. Kye neebaza ku president Yoweri Museveni kyasinga abantu abasinga musajja yina obugumiikiriza. Kati yawulidde atya President Museveni atudde wala ayina empapuro z'obujulizi zonna? Golowooza kyaguddeko bugwi? Bulijjo tambula okuyega okola ki bakulaba buli movement zonna. Kajambo President, Kajambo Muhoozi. President ayina endurance. Obugumiikiriza president bw'ayina bwa kika kya waggulu. Era n'abalala ne bwe baba Ruto, ba Samia Suluhu, ba Kagame beewunya obugumiikiriza bwa Muzeeyi. Muzeeyi atambula naawe naye amanye essaawa yonna alinda olunaku gw'enkomerero. Eyeewuunya ebiriwo oba tolowooza. Anita Among ne banne tegeeza ne Tayebwa ne bakomishoni bonna abaafuna kasente ne beewa ssente. We twabadde twebase mu nkiiko President Museveni ze yakubiriza ekiro we tubadde tutali waabaddeyo bino ate bigenda kutwaliramu mwena babbi mmwe. Sooka owulirize wano.
President yabulidde Amongo kati tibe kiba kisoboka ate era nga kiyamba ye yewalira ddala okuddamu okweyisa mu lukale oba mu bantu abangi okumala ebbanga eggere kakuba okwesembereza bannamawulire newankubadde teyakimugambye mu lwatu nti ekkomera amutadde mu lya kumukuumira amakaage kiyite house arrest. Mbu Amongo bamukaliddemu ne bamubuuza gye yajja omutete gw'ensimbi gwe yaguze emmotoka ekika kya Rolls Royce efuuse ensonga ensangi zino bwe yalaba ebituuse wano n'asaba abakulu bakkakkane olwo n'abannyonnyola nti waliwo omukwano gwe eyagimugemulira ng'ekirabo kale nga tegwana kubanuula nsingo. Bano obwedda beeteteggula ng'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni atudde mu kasonda awaabadde ettala ezizimeera kyokka mu ngalo ze ng'akutte ebiwandiiko omwabadde obujulizi obulumika Amongo engeri gy'abadde adiibuddamu ensimbi amakubo mwazijja ko n'obulyake bazze yeenyigiramu ekyaleetedde Amongo okwengentererwa emmeeme. President yatunudde mu munye ya Kadaga n'amutegeeza nti mu kabineeti ejja teyeebaliramu ekifo wa kumuwa kirala naye kyatawakanyiza. Mu lukiiko luno Kadaga yasabiddwa okunnyonnyola engeri gyaddukanyanga mu paalamenti y'eggwanga n'ensimbi entono ddala kyokka yatusumuledde ku mboozi eno teyasobodde kumanya lwaki mu bonna Kadaga yaleeteddwa okusomesa abalenzirukanya ya paalamenti. Wabaluseeko akavuvuŋŋano Amongo bwe yalumiriza Kadaga nti yamutulira ku kisaabo n'amuloga okumubuzaako emirembe olwabungeeta okukira ku musana. Mbone Kadaga teyamulinze kukakkana n'amubakira naye n'amulumiza nti ekamuli ku kyalo bulamu tijjawangaalira yatandika okuwulira ebikoona mu kiro n'akakasira ddala nti omukyalo no yamukwatira mu bigali n'amusindikira bwe beekwata mu bigali bwe beekwata mu bigali ensonga zaataamye kubanga gwalabira kumpi era tojja kubiraba. Lwaki? President Museveni ku 1986 yimiridde ku madala ga paramenti yagamba from today this is a fundamental change. Now we are in kati kwa 2012 May n'agamba kino kisanja tiwali kwebaka. This is a fundamental transition from general to general, whereby Anita wange speaker wange omulungi ne speaker ojeeko ebirala saagala kubeera ng'abalala abamuteekako ebigambo. Mupambanyi oyo yali musomesa wa Mpuuga. Ndabye leero IGG asamonize Mpuuga wange Mpuuga waabwe annange naye Katonda abe bayiseemu kubanga ndabye abakyamuukirira. But Anita Amongo kyalina kumanya olwaleero President Museveni nga bwe yatuulako ekololo bali mu kulonda kukakasa ngu Anita Amongo ayitamu. Kyekyo kyennyini kigenda kukolebwa bonaawaliriza ne weesimbawo nga independent bajja kutuula wali. Ekyakolebwa ku Kadaga kijja kusuka ku kikyo kubanga Anita Amongo bwategendereza n'omu paramenti bayinza omujjayo batya. Omanyi ebyaliwo ku nomination ebukeddeya obadde otya mwerabira muli bakujukiza kubanga bw'anaajemera president kye yamusabye goroza president bino tabiraba babiraba ng'engeri gye tubalizo ninga